Enkayana mu bayisiraamu buli lukya zeeyongera okumerukawo ng'obuzibu businga kuva ku ttaka okutudde emizikiti egimu. Okusinziira ku batwala omuzikiti guno bagamba nti gye buvuddeko abayisiraamu abeegattira mu kibiina kya Muslim Sunni Association of Uganda Limited bayigalante baabatookerera nga baagala okukulaakulanya ekifo kino bo kibatakkiriziganya nakyo. Kirina kuwazza nnyo ebirowoozo by'abasiraamu baalidina n'ensi yonna okutwaliza awamu. Lwaki alidina? Bw'ogamba kukyusa lwaki alidina? Bw'ogamba kujjawo kutunda lwaki alidina? Ebifo bingi naye ekifo ekisinzibwamu omutonzi waffe si omukadde wange tetwagala wadde oli ava gy'avudde okuba nti akikwatako. Ekiyitibwa omuzigiti tegutundibwa, tegusikirwa, tebaguwanga kirabo nti nkwadde ekirabo ky'omuzigiti ogwo. So ye standi yaffe ng'abasiraamu. Imaamu w'omuzikiti guno Adnan Ali Tomusange atulambululidde ensonga z'omuzikiti gwakulembera ezaafuuka ezakirwanire nga waliwo abamu ku bakolo abeeyagaliza okutwala ekifo kino. Batwanjulira ensonga ey'okuba nti baali bafunye developer agenda okudevelopinga ekifo kino ekya Aldina nga shefu bategeezezza nga tulina kusengulwa developer yazimbe wano ekizimbe kyanabazimbyewo tubatuzimbira omuzikiti Samuel. Imaamu Tomusange yesambye ensonga z'okuwaayo ekifo kino n'ategeeza nga bwe waliwo abantu abaagala okukozesa olukujjukujju okukitwala. Nga wano wasinzidde okusaba abayisiraamu bonna okuvaayo okulwanirira omuzikiti guno. Nsabira abasiraamu ba Uganda n'eddoboozi ery'omwanguka this time. In fact nga njakubira ddala ku basajja abalina ebikonge ebinene baveeyo bajje tukwatagane tukulaakulanye ekifo kyaffe kino ekya Aldina. Kiba kitegeeza nti senga tulema okukulaakulanya Aldina yaffe olwaleero tetumanyi bigenda kujja nkya. Muslim Sunni Association of Uganda Limited bayigala nti ekibiina ekirumirizibwa okwagala okutwala ekifo kino mulimu Haji Abdu Kiyimba, Sheikh Amir Kakeeto n'abantu abalala. Mukwogerako ne Sheikh Amir Kakeeto ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'abayisiraamu ku muzikiti guno bwe babategeeza ensonga z'okukulaakulanyaawo zibamanyi nga gye bujja bategeka okuyita bannamawulire bongere okuzirambulula. Wabula Yahaya Ahmed Seviri omu ku batuula ku kakiiko akatwala omuzikiti guno ategeezezza nga bwe batajja kukkiriza kutwala muzikiti gwabwe ogumaze emyaka 10. Twongera okubasaba abo bonna abalina ebirowoozo okuba nti Aldina erina kutwalibwa kukulaakulanyizibwa kukolebwako bino nabiri bamanye nti enkya badde eri Mungu subhanahu wa ta'ala era ekyo tubasaba ku lwa Allah bakite. Bano nabo banjizza enteekateeka ze balina okwekulaakulanyisa omuzikiti gwabwe nga tebeetaaga muntu yenna kutwala buvunaanyizibwa buno. It's a historical site. 1920 omuzikiti ono guzimbibwa tugenda myaka 10. So gamba nti ojja historical site bweti tugamba nti nedda. Omuzikiti guno gwe gumu ku mikadde mu ggwanga.